tuli ku Megatron muzere Megatron nina mukasa mukasa era kano ino omwala gwe nnengedde guli naye naye ate tuli mu bizibu bambi kibinyo era nga kitalo bizze bubi mitawaana honorable Kazoe Bashir Mbazira yaweredde obutwa yaweebwa obutwa era ali ku kitanda era mulwadde naye obutwanga babutankana anedda bamuwa obutwa jukira nti yali tanajja mu byabufuzi nga president wa uja emyaka egyo gyonna nga obutwa tebugira bubaamu slow killing poison buze tugenda mu campaign mbino babikoze agira waliwo yangambye mbombadi mwalina mwembadi sagala kumulaba ne sambade namukasa olaba ne weebambadi ng'ayagala kukomawo tebasobola kumuwa kalulu abantu bwekawempe yatu disappointing. I do know that namulonda nalondera kawempe era ne muwa kalulu kange naye talina kye yakoze naye nsuubira bamuwaayiriza nga bamuwaayiriza ki ebyekitanda gyali bituufu okubayo gyali naye ekyobutwali mbyemu ekyobutwali mbyemu nebamuwa obutwa bana ayagala genda bwaba ayagala kugenda buddaaki atugambe agende jjukira bwagende bamumunone tomanyi memba wa parliament emujjanjaba leka mbuuze on a serious note kyekyagaana omwana oyo okukolera abantu kuba remember abantu bamuteekamu obwesige mbayirawo omubiri era saawa eno nedda obuzibu yatuuka linda kulaba zambali buli wagenda bamugamba totukole nga mbayirawo omubiri kakyawo yatuuka nakola atya yatuuka n'alya bwe yalya neerabira abamulonda bwe baŋŋamba naye obuzibu bwe nalaba olwoga yali akolayo okimanyi Mbazira yali yakayingira bwati palamenti naggulawo TV omanyi kyekitegeeza otandika TV muze oli munnamawulire munnange kamera ya sente mmeka kamera etandikibwako miliyoni nga 25 omusolo gwa sente mmeka miliyoni buli mwezi olina miliyoni 12 simasigineti simanya biki yusisi okukkiriza okugenda ku mpewo omanyi process ebeerawo omanyi sente ziyiikawo nga wakayingira palamenti sente ozijjeewa ate nga yali mwavu lunkupe lukyolo talina wane Simeone yali akola bivulu wano ku yali avuga Primo Valley Theatre yali avuga Primo UAF kati yafuna sente kati yalya kati sente zimulakidde kati yagala kukomawo alabika ayagala kudda kukomawo era mulimu ba MPs yangambye nti baba makadi kubanga ye Mbazira nebwe mwita Mbazira Mbazira Bashiri tabagenda muwa kadi ye tajiri na independent anti gundi yajjao chairman Nyanzi avudde Kampala yajjao yavayo dda ayina n'ekimotoka ekinene kuliko ekipande kinene bwe kiti naye asazeewo okusalawo okulungi oli tasoboka oli akalubamu ate nedda vane kwoli yali akalubamu bakoze alliance talaba gundi Erias Lukwago ne bannupu kati kankubuulire olaba opposition ate nze njagadde nnyo engeri Kyagulanyi gy'akolamu strategy omuntu nga we position nakinkunga namwe mumulaba muba temulina mwesimbako kituufu kati yekyo strategy Kyagulanyi kyaleese ekyalema FDC ekyalema DP ekyalema bajema buli omu yali yeyagalizanga nabo baleeta naye kati Kyagulanyi ekyo kyeyakoze nki waliyo gundi kyakola bagambye Kampala Road Mayor akyayagala ekifo ate abantu bakyamwagala agende yekka kati abanamuleeta jjukira nupu y'amaanyi bwereeta omuntu waabwe naye ayonoona akalulu naye Lukwago kino kyekiba kisembayo tadda bebamanya nedda si bebamanya tadda kimala kayimba kakingisa kyenkugamba kati nupu y'amaanyi eba obululu babugira basiŋŋana kati baba bamulekera oli atwala ekingi bano batwala obusammambiro nga musajja waffe bambi mulwadde obutwa ndabe kibebe wano kyomuleetedde kimunonemu obutwa kigenda munonamu obutwa kinyenyene ku mabina ogenda sooka kireetaano ku interview tumuleeta nadde njagala muwa mutabani wange wasabanga semanengene gweyayanjula gweyagira gweyakyala oyagala konona gundi bufumbo abo bumpwakimpwaki naawe buno oyagalamu akampwakimpwaki ajekaddiza ati bagenda kungoba ku kyemisana komaawo ebigambo basonyiwa kakati omuleesi ajja kukola keeru omuwala omweru kayina enkovu wano kati kali kadduka ne kagwa olaba nange muŋŋumidde n'eyange ey'empiso eno mpiso n'ogiraba naye kati empiso dino bbala nze olaba omuntu alitanobisiza nga aliswala nze line gana amabala nga lina
era bwe gali hadibaawo ku noodles zange nga line mu bifo ebikusike gana amabala era wootera noodles nga ngenda ku poliisi nga ngamba mumpe CID ankebera omukazi tukolera abantu tolera moze terera tukole jamu agenda tusanga tudda waka ngenda kugulira emmere ya kufayiri genda wa ddiini agenda tusumbuwa amanyi obuzibu obuliwo agenda tusibula ina mukubira endasooka mukubira anti alina omugagga amutwala kwe tuliira oyina ebbala ku bitundu ebikusike nina ebbala mu bitundu ebikusike mbawulire mukola n'omudiribaada oyina statement gyokoze mbu gwe toyagala biki binene esolo eddene mbadde sikisuubira kibuddeko ebadde surprise ebyo biringa embalaasi abakazi babikowana baagala sente ate moze lwakwakala ate gwomumanyi nze ebintu byenjagala no bitono lwako omuntu bwanamira eri alaba omuyaayi gwe kyenkumanyiiko yagala omuntu akufaako omuntu akuwa obudde webale ebyo byoyagala sibusebo naawe olina tayimuyo nofuna nga nze sirina budde nonya sente madamu tomuwa budde ayantegeera omukazi nakomplaininga mbwe wakobera obeera kibu nze wakasoogera wabula tobeera domanti eri ndi muzibu nnyo awo nkakasa mukazi yali akayingira edde bebi sawa togenda kubeerako nina kyenteeka ate kinene togenda kubeerako nedda togenda anti oyo osazeewo kwogera sooka weetondere mami netonze enkoze eki gwe byoyogedde tewamukuba tageti eya palaso wankuba tageti ne mama wakozesa obwangu omwana w'abandi papa kugira era naye n'ofuna omusajja yangu ofuna kati ndisinga mwana w'abaana bana ku mutima bw'afiira awo naye ono afa okazadde ebintu bya mwana naye oba tozadde ali wano yajja wano ajiza tooyi omuzaalamu kamu ng'osiba natti kankulekere omuwala mwetwale naye kazibu Bashir naye yakola ensobi kyementi senga alya wantu awo nga yeekutte Basiru Magala meya ajja Basiru omuntu alina kiwa obudde ate buli wo respectinga party bakulaba oyina kubeera mukkakkamu kati Magala nze nabagamba Magala bagenda bwe baati bamwadde kaadi ajja kujja kubwa meya si bwe kyali tugenda mukubira agenda kugadanga yaki ate n'abantu kati omuntu bw'oti oba osobola omweteekamu obwesigwa kasita omuntu bamugamba tokola kino n'atakikola oba osobola omussaamu obwesigwa kati Magala ali credible bamanyi nti bajja mmufuga bwe bamugamba nti tokwata bitaano tajja bikwata tajja bbanga oli yabikwata ne yeekangabiriza kankulekera akabona kabuga tubekamba nti bwe bayita batyo bwa China Town naye kati ayina otereezaamu mugambe bannange boosi waffe nga takola ku jangu ssebo jangu gira naawe tugende tugenda kuserena genda Jinja Road tuli mu kisiibo ononga afaananye menta bambi kamenta kayina empisa buli wekasanga kabula kunfukamira negamba tofukamira imuka njagala kamenta bambi nange nkaagala kayina empisa bannange naye oli omulala oli yatemanga egguliro oyo Nudini yamuyamba n'amuteeka ku TV naye wamusanga yeefuula n'atamulabi manya olunaku gye yali alina oyo twakolanga naye wano nga tonnajja ku bbaba ng'abeera mu newsroom njala n'emulumira oyo kati alagawa azunga ate gwe wamuleeta naye yeetaagayo shuga mami bambi anoonya naye aliwo ati bamugambye mbukuno olunayino dalisa n'ofu bwe bamugambye ajja kugwa ku kikadde ky'eyuka ekitagaba sente kibyafaana n'obukulu abantu b'eyuka banyize mbu baveeko wayagala omu nembagamba mulya mamba abeera omu naavumaganya ekika kyonna kati agamba nti omu aveeyo ampe miliyoni 2 basonyiwe bonna fraternity buuza ku bantu bannange abatula bamusibye mutya mugamba mutya namukasa wano gwe bayonoonedda relationship Moze era wenjogerera bankyaye Moze yabireese amasingoledi amusingo maaso yaŋŋambye
Ntina Mukasa obuyaye bwali kutujja busobola nabadde ngenda nakukubira ekiro nkusindikire audio netondera omusajja nangamba Namukasa muyaye no jinsindikire gifadi kyova yasigenda kwetuna mbuli muyaye bubu otyo bodalisa kati olina gwoyagala ate okuba nedda bambi taliyo by the way relationship jemadde mbadde njagala gemazima kinuma anti nagamba asking ani gotayagalangako mu bantu boyagadde Namukasa eno yo mbadde njagadde no mbadde njagadde nnyo lwakuba wajjonoonye it's okay toyogera bingi mwayononye relationship kyawedde nena yanyiga lutakome omuntu gwoyagalanga labayo omuntu gwoyagalanga mweyagala omukangamu eyo yabadde mandu sokka kwangamu kati alina okudda ekyobomanya kyaweddewo tekisoboka kati nkulimbe yakwatidde mu bwayogera yenze njogera bwagibaddemu nze agibaddemu fenna kuba badde onyumiza ebadde bifaayo Namukasa wano single mother ati badde ndowooza abaana betugenda ozaala kati olwedde abaana abandekedde mu mutima ati nafuse dda single mother oyagala single mother muko waffe nsaba kunsomera kanfukamire ndi ku mavivi tagenda ate bino bimwogerera ddala obusungu kyetulina okukola mumanyi he's just principled just kyetulina okugamba single Namukasa single mother with 4 children bambadde mu mutwe bana gasubidwa ekintu n'abalongo omo nalongo Namukasa etijaluka terinywera balongo so Namukasa atugenda tambula mpola nano mugagga gwenjagala okumpa tugenda mulanga tanatowa baba nabbika nga tebayimuka aŋŋambye ayitaawa labayo saawa eno nakati mugenda labayo lindako alindeko mwananga mulungi bulala labayo ayitaaga olinga amabina onimba ate nkulimbe atongambye otya ayitaaga kale katukole naawe tonyumanga weyambudde olaba tonyumanga weyambudde wamu muganda wa Bajjo Bajjo ayitawo Shalom kalekaleko Shalom agoba mutabani wange Kasuku kati ono ki ekimwambaze kanzu leta akatebe ono ki ekimwambaze kanzu amula bannange ne muganda wa Kaizi ne Kaizi naye yatulekera ekizibu leka gwe Kaizi naye yatulekera ekizibu mwana mukakka mu kyensingo mwagalako mukakka mwera omugala vayo abantu abalungi batuule bannange Namukasaddeeri anze njagala wa kufananya atanaba gwe muganda we yagenda kuba kipakasi otandise manyira abantu bali Kampala fe tukugulire emmere agende tukole genda tukole oba oyagala ojja okole olese TV mboyagala interview TV ki gye balaba gye mutwalako interview abo omwana w'abandi atunulanga akabiri kaliiri kekati bannange kati nno ku bulungi bwona omuwala aliyeni najja ayimirawo jangu tukole moze jangu tukole fenna simanyi okyamusi moze kyokole bwe tuti jangu tukole babiri banatuvuma babiri ababiri jangu omubi omwalemererwa jangu moze ngenda kuvaawo jangu tukole babiri nedda ajje tukole babiri Sky muleta ajje tukole jangu tukole kama oli otya jendi Nina wana wabati accident zifusa accident wano we what ekanawe wano we what nagwa just sorry anti inatamale junior bambi yafunye accident omumanyi babiwulidde wawulidde otya nabiwulidde kawo just medicine nabigenda mu tugenda tumukyalira batugenda tumutwalire KFC oba nawe tukutwala omulabeko nedda atuwe ssente tojja kutuusa
totandika omuze nagugaana naye ng'oli otya mukwano Jendi. erinnya mpozi ogambye ani Bampita Jana Aya. Jana Aya Yeah. kati wano oli waka nze senga Jeni ono kojja Moze. Oh, nice to meet you. Nice to meet He's married. He's married. Bangambye oli muyimbi. Ndi muyimbi. Ani akumanaginga? Yeah, ndi mu Savam Music. ene yavaamu ono gundi ono omwana omulema Mwali mukomulema. nedda mulema ekugulu Olimba. mulema ddala nasomanga naye nasomera erugoba waliwo olugoba moziri gye yasoma ng'akuba bboy adduka eno yali mugundi ani oyo omwana bamuyita Akulukuta. gyewaddamu Yeah. Kati bamugobe ne baleeta ggwe. Yagenda dda ndowooza. Kati gwe baddeyo bbanga ki? Si ddene nnyo. Naye nga mu Savam Music naakakolayo project emu naakamalayo emyezi mitono. Giringa 3. Yeah. Oyingidde ensiko ey'okuyimba. Yeah. watandikadde ebintu bino ebyokuyimba Ebyokuyimba yali 2023. Yeah. ng'oyimbira wa Nakolayo akayimba kange kamu awo nze nga sinafuna management nakarelease nga 2023. Yeah. ke bayita batya akayimba kwatandika nako Bali bakayita Alsa. tuwemu Alsa. Zino ezitawanya abasiraamu. Nedda Alsa z'omukwano naye nyimba Mbadde manyi ogamba zino ezitawanya abasiraamu. kati naluno wano ndowooza otambulira mu ndwadde anti olina atambulira mu bisolo kinawulovu Embalaasi. Kati gweosobola oleeta sukaali, asima. kabootongo endwadde mbadde sinnazeekwata. Kabootongo wabajjukira waki? Amagenda maaso. Yeah. Kenasookerako bali bakayita Alsa naye nga right about now nina akayimba bakayita Ntujjo. Ye project yange esoose ne Savam Music. katambula katya Kali awo like oyagala mpe mbawe akapera. akapera. omuwe singo ye ng'ayimba oli eyo olugira lubuto muwe singo ye ng'ayimba Bingi byamala bye batasobola nabangezaako bankongokakonga n'abasobera wanfitinga bwenakwambala abasigadde bayungwe gwe wabafudde abadandala sembe zanze kubye kyanze yogayoga nga biri ttale bwekati wekatambula Eddoboozi lifaananyemu erya Irene Ntale. ajja kuyimba Otuwonyeza Gloria Bugi. ale kati olaba kukyendabye byonna abirina eddoboozi alina mulungi Mweru. alabika tukikuba nnyo n'abadde Tugenda kuswala olwaleero bannange oba onaateekamu ebirungi ngenda bingi. okukola muteeka eri ffe tetuvaawo ngenda muteekamu yika Nedda editor. bw'onaamuteekako ogamba sheeno tokkirizibwa kunyoma bagikola. oba tujjako komenti oba bigitema ne biteeka ku tiktok so kakati ani akusikiriza n'oba ng'oyingira mu bintu by'okuyimba eyansikiriza bangi ogamba bayimbi Mu bayimbi. bangi nnyo Irene Ntale Rema Namakula yeah bebo basically Kati muyina project ki guno omwaka? Oba abayimbi muli bangi ogenda kubeera outstanding otya mu bayimbi bonna abaliwo? kyo kigenda okufuula ow'enjawulo ow'enjawulo music nina mungi nnyo nnyo gwe nsuubira okuta maaso awo nga mulimu music ow'ebika byonna afrozouk dancehall byonna mbikola. lwaki tubedde wamu lwaki okuba ebingi lunava ng'ogenda mu ngoma eŋŋanda tuulako kimu Nenandujja mu anaamalako ngoma eŋŋanda gireke ngamba Nandujja muzibu ku ngoma ye. Eyo Agirinako kanjireke copyright. kanjireke yeah that's what's up. So kati olinayo collabos ze mugenda ofunayo guno omwaka n'abayimbi abamu? Chocolate boy yeah we are planning tugenda kufuna yawo maaso awo. Kati ng'omuyimbi omuto eno industry yaffe enzibu gwe kalungi bameka abaakakutawaanya give me some. tagenda bagamba mbuuza tebakutawaanya Of course gye bali abantawaanya naye bamaneja bano abatambula naawe
abatambula nange tebakutawaanya abadde tannaba oyo muganda wange tannakutandika kutawaanya Alifonso abadde tannaba atawa kikitosaka tukole basabira ddala tebanakusabira ddala abadde tebannaba badijje mbadde sinnabagenda mu so tonafuna buzibu bwonna mu sofa kyangwa otandika byakuyimba. Of course, challenges were ziri entonotono era eyo yaku bantu kutawaanya eyo kati bakusaba bati kuba ku mwanjo bansaba batya banange sombuuza ebyo naye nga kyolina omanya challenges zibawo eyo yesooka ku mwanjo kati fa bagenda okulwanira ffe tugenda okuyamba kati nze wafunye PR ne mukasa wano ngenda kulwanira entalo zonna okubeemu mbusikaya abadde agamba nojimpa najitera waji ate bajje wakusabira onkubira bukubizi oye mulumba kimbafi ya sawa munana gwakira batawaanya abaana b'abaana ababajjo mbadde sinnabagenda bali mu kkubo bajja siba meetinga nga naka bajja bali mu kkubo olina obba meetinga irinda bulinzi bakita ensanafu ekole galula bajja bagalula dda bajja irinda kale kambetegeke kati sofa bw'otunuulira music industry wakayimbira mu Sava music banga ki Sava mbadde nakajingira myezi 3 so management yo yekola buli kimu kuba tulina abayimbi waneeno bamanager be baali bakola buli kimu ate we bayawukana ne babajjako music mwasayininga contract ndi under contract egamba etya bakujjako music ng'ovuddeyo kyekyo eyo ki ne YouTube channel bintu bibiri kati gundi njirengera eri nga agenda tete nyimba za Bruno Kebazi nga bamwaye 2000 omwezi kati gwe kiri kitya era ebibeera mu contract ebisinga nagenda ogisayindinga nga ndaba in favoring buli kimu be bakikola promotion wosula motoka byonna byonna so oze mu katale kano olowooza onaamalako. Yeah, of course. Why do you think that ogenda kumalako? Chicho otuleetedde ekyenjawulo kuba byonna tubirabye abantu bayimbye bakoze batya abantu bakunamye abantu balungi bayimbye ku mukwano basitamye gwe chicho oyina ekyenjawulo. Bannange kyosoose okuŋŋamba nti byonna babikoze naye nga kyengenda osinga concentratingako I'm going to do music. Yeah, a lot of music. Yeah. Music gogende tu utunamugaana kuba abangi tugaje music waawe ne batukunamiramu ne batakunews kati gwe tunakugaana munangana nga ngezaako ebirala awo ebigendera ku music yawe nze mmanyi ekyo kyange oyingiddewo kira muntu kira nani yeah no surrender Nekyo kyejagala okubuuza bizibu ki ebiri mu industry eno byolaba gyozeemu kunze omuwala era byensinga okweraliikira kibatu ekyo naye bawe kitagawo naye kyoba okola tetugenda beera basiriasi nga ba TV bagenda okugamba weekuume teweekuuma obawangako obawa obawa era bambi anko wange wajja bajjo muwe ate wamuŋŋaanya nzijukidde gyenvudde waffe mungi omuwa togaana nnyo tokodde walira nnyo animo bajjo nedda lwaki asiga nsimwagala naye ngamba muveeko bajagana kukubira essimu ayombe Alex yayogedde ebigambo bya Alex yayogedde ebigambo ebyo oyingidde music industry fe wano tetuli banga TV esiriasinga abaana abo bajjamu bw'olaba nga alina gy'agenda okutwala mu jemu okodowadira byakibe bagenda okuzika nabyo kituufu kirabye agogenda kusobola yes ayagala ogusamba nga musamba Ronaldo
kale sente bakulinyisa ne ku nnyonyi mugawayi ngenda kujjamu naye ntwala ake Zanzibar tokkiriza twala ake Dubai simaba bakutwala ene Kampala akula mu lodge tulina omuyimbi gwe tulina wano bamutwala mu lodge na sapatu tezifaanagana anye enyama bina yekwata sinapu sapatu kati yagwa kiriza bakutwala eyo wala ate tolaga musajja bw'aba gyali obosa akatale amulina tomulaga bw'aba gyali omwegaana n'omwegaana osobola ofuna ku basajja omwana ambadde sinnabafuna ne bw'onaamufuna tomwogera kati olwokeera enkya nga bakwasiza mu music industry kikyoyinza gikyusaako anti wazza olwo bagambye gwe akulira industry eno osinga noku Eddy Kenzo gwatwala abayimbi kikyoyinza okutereezaamu gavumenti ekuwadde actually kyenyinza otereezaamu ennaku zino ndaba music alinga like akendeddemu kooba bakubambaoko ne bagira naye omuyimbi lwampaka nabanga akendemuko like abayimbi tewali nnyo bayimbi bapya tewali creative bulungi tewali nnyo bayimbi bapya bye twafunye nti baabano bali outstanding kikyoba ogenda okukyusa olwo gwe mwenye gwe munene gavumenti ekuwadde gwasalawo ndowooza oba butaba kiva ku butaba oba creative gamba ku Shalom mpolampola bannange bw'obanga ekifo gwe wakizuula kitegeeza ki ntambi wakakola omuntu busatu naye leo kyakola ajja kuzirikira ku seeti ntambi naye asooka aye bamuwadde wali emmere yereesa senga bamulese ate takuse siya bannange wama tugende mu maaso tugenda muba waamu ate entambi oyo tokkiriza ntambi oba yaliwo ate ono gwe tubadde naye ayambadde enkofiira ey'esiriases yeyeyita kasita owulira jagananti muzibu nnyo atandika bwatyo ajjawo za mujagananti era kati enamba wanaagifuna nze ate ayogedde naawa teekako vidiyo koolo emabega ataddeyo firimu za munno waaki akuwa profile nti junior mukwano gwange nnyo ne Megatron nkolako tajja kakati obadde okyagamba abayimbi omwana tumubuuza nnyo hard question tukebera aikyuye tulabe ogikebera ku ki ekyokekola mutunuze mwakole mumuleke ogwo musegwe agende omulaba wama tugende maaso olaba kyako mumusike obadde okyagamba abayimbi bakendedde gravity ekendedde kati gwoba ogenda kitereeza ota kuba twagala industry neekiwuke kuba tuba tufunye omuntu nga ggwe bamukwasiza industry ayinza okitereeza kati gwogenda tereeza ki ekikyagaanye ekikyagaanye like right about now nga mbagambye nti abayimbi abapya tewali nnyo ali outstanding nti uno like waliwo nga omu babiri basatu awo so people out there betaaga okukola like okubeera creative like okusinga kati they do more music and kati oba ogenda baka kootya gwena bakubanga awo ana ekibuuzo tuli ku interview si yonna etulaba simabi nebikula BBC ensi yonna kati ku mwana w'abaana bambuza ekirala abakubuza ekitonotono kuba mbadde wano wewagwa ebbago lya gavumenti wamma guno olina music yenkana kyolina ennyimba mmeka music nina mungi nnyo 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 oweza ennyimba 10 ne video no audio audio wewandiikira newandiikira naye I use different writers wakozesaako ngaani kubanga barayita baneeno tuze tulaba barayita Mudra ali mu kufolinga out n'omuwala agamba simanya Saamu simanya mubba ssente waliwo Dada Andre mu kusaba abaana mbu yeekansa so ani gwe akuwandiikira music project eno empya gye nnina gye bayita Ntujjo final eyaluwandiika yafunye accident final eyaluwandiika naye nga waliwo ziri endala waliwo bawriters abalala balinga 3
bino ebyokuwandika tobiriimu oyimba buyimba sibiriimu nnyo though nsobolera okuwandika naye nga sibiriimu nnyo nnyo. Management yekugulira ennyimba nekutwala. Kati muyimbi ky'essaawa zino gw'otunuulira n'ogamba njagala omuyimbi oyo ampeyo okulaba? Mu bawala I would say Pretty Banks anyimbira bulungi. Nani omulala? Omwana ono Pretty Banks akyalina olugendo luwanvu ate gw'oyagala kukola. Nedda mba ne ogamba bano like bano abaliwo. Abaliwo ng'ogamba njagala kukolako n'ono. Pretty Banks aliwo aliwo. Taliwo. Alabika Kale Winnie Nwaji. Webale. Karoka Sita. How? Vinka. Yeah, they're all good artists. Ate mu basajja. Wasajja John Black. Nani Victor Maker. Banji benjagala okukola nabo ne bisikali beebo. Oyagala basitula. Bagwa abo. Ayina luyimba kyolu. Nafikita nabo. Mpayo lumulu. Oyagala basitula. Oyagala basitula. Agala ba ku masanyalaze. Bundi gagaba. Usindi. Nansi ndagaba masanyalaze. Agali wagagaba naye nga yetaaga malala. Yeah, malala yafuna. Beba bayimbi boyagala okukola nabo. Beba benandya banji naye beba. So kati biki projects ze muli mukolako ne management yo? Kutaddewo ebo. Projects nyingi. Yeah, mulimu okusingira ddala Afrozouk. Yeah, true. Nga kali akayimba kange kali kemba waddemu uko wano. Music watyo. Mwe muyine engeri kimanya Afro mu simanya Afrozouk. Hip hop ye R&B. Oyo ye mumanyi. Kati zuko oyo batu dingisiza. Batu bategedde luli mu Afrozouk. Ya bata Afrozouk. Afrozouk. Kali muyimbi omunene na yimba Afrozouk. Afrozouk Jiwaba Rema kubayimba era ba Erin Tali bwatyo bwa. Yeah. Ate kati n'ennyambala ye ogira balenzi n'obalaka ku kisambi. Tobikka nnyo. Ojja kumalako. Ojja tutundika go. Ojja kutunda. Singa obaddemu pinga pink wandi tukaluubiriza. Kati pink olaba ekyamulembesa. Bumpi. Uganda. Tetuwa mukisa bantu bafaanana bumpi. Muyina ebinda bina tebijja. Lekana Uganda. Bumpi kyokka. Kana kali talent. Agenda leeta entalo. Tulina kati munengalo bonana. Pink ali talented. Naye kyamugana. Ndebike kati omusajja agamba jukira abasajja baagala nnyo abakati omubiri nga guno. Kati labono. N'alisaliisako ku maaso atamidde n'alaba kasi kyeru. Ate oli balaba dwafu. Tibitegereka. Abo omwana w'abandi. Omwana w'abandi. Mweru taliiko wadde enkovu. Agirina. Oba eriwa. Kati eno nayo nkovu. Kiki. Ndeeta agange. Alisanja bavuza naze nalumwa mu kyalo. Akyalo. Naye senga akulira mu kibuga senga kiriya walla. Wamma erinnya lye ery'ekikali eririwa. Erinnya lyange nze Nabakoza Joan. Bandange. Otudde na wakikakyo. Nze ndi Wamamba Bannabakoza bali bawuddeko mu mamba. Ulanya. Kati ono munyankole. Leka naawe. Bedira kimu ne Sky Soldier. N'ennyindo era ogiraba. Setudde teringa Kayinda okalaba. Teweddira. Buli kimu akirya. Yeewalako. Nabo obulya ku mululu gw'olina. Ateekamu kafiruta. Joan, kati lwaki tewazze nga bw'olaba Rema Namakula n'ojja n'erinnya lwaki bakukyusiza erinnya? Tewali yali nkyusa. Nze yali choice yange. Just nayagala ku butaba nnyo loko yeah. So for music industry kututetya kiri kitya. Oli anti mugenje tulina kuyisa bulungi. So far mbadde sinafuna nnyo buzibu. Engeri gye nnina management nti gundi ezisinga yezifacing. Yeah. Ono ye manager wo? Aliwa Sky tasa. Ono. This one, ono miyimbi naye. Ali musava music. Yasayininze bantu. Mwenna yasayininze. Bali abakadde babagobye. Balayika babagobye. Yeah, bamuyita Sean Kiss. Butaba na mpisa byabagobye. Ajabuze ku bantu. Naye abuuze ku bantu. Nedda sigala wo bannange. Ono Mozasta tewafaana kufaananyi mbuto n'okola bw'otyo. Wamma buuzaako ku bantu. Hello guys, abatulaba nje baleko
nze bamuyita Sean Keys from Savam Music, yeah. Era nga njagala mutuwagireko bamusabe buwagizi bwammwe tuzze bakubalaga. Soko tuyimbiremu kulaga. Tuwemu akapera. So right about now, nina olimba lwafuluma balita Future Baby kuva mu Savam, nalukulira mu Savam. So, right flowing out like this. Chandiba kirwadde kyannamutta okukuleka ne wali bakaguta laavu y'omutima na pepeta tuliwa mu muliro n'amafuta bali baleke tugenda okwetta bagala kulaba nga tulina beta wama baby njagala kuyemu kiba. So balita Future Baby first song enough soko from Savam. Then olwokubiri it's a classic rumba song, yeah. Nga abamanyi mu music oyo owa rumba nga olya Jamie Culture nga olya RNX okitegeera the project ligenda okubanga nzizaako fulumya mu Savam Music. So gwe wakabera ebbanga ki? Ndiringa myezi kati 6. Mukyali virgin, mukyali bato. Siba kubanga kyali virgin, just industry. Ndi music producer, nkola music. Era nga nina ne projects ez'abayimbi abanene bamumanyi like Just Today, Pinky, Nando Love n'ennyimba ze mbakoledde. Just nkozesa logo gye bayita Oyo Sean. Abamanyi ku nnyimba ezo ez'aba Pinky like Inside ne Nando Love, Darling, Nando Love, na Just Today Wampamba ogenda Binta, that's my production. So just in terms of kuyimba producer obugize kati oyagala si bugize kuba kwenfunako okulya naye kati nawe oyingidde ensike ey'okuyimba. Toyina ennyimba oyinayo nga meka? Ennyimba nina ennyimba mpitirivu just mu Savam nina ennyimba 2. Yeah. Audio zokka? Audio, video ne audio. Muntu kigwe wegomba okukola naye wane Uganda? Abadde yagala genda Tanzania? Saagala kulimba, njagala kubeera solo artist for now. Sinaba nnyo looking for collabos. Saagala nnyo bagaba amasannyalaze kubeera sinaba okitegeera. Saagala gaba amasannyalaze. So for now I want to be a solo artist. Maybe mu maaso eyo ndifuna ndinoonya ku international collabos kuba ate tulina ku toyinza ku toyagala zino za mwolero. Toyinza kuba ku level yemu n'omuntu oba tugeze ng'oli mu Uganda n'ogamba bane njagala gagawulira mu Uganda. Ogamba obeera onogamba njagala gagawulirako mu nsi nga America nga ki onoonya kikusingirako ddala sika kusingasingako onoonya kisingako ddala. So nze I'm looking up to international collabos mu maaso kaawo singa management yange n'aba ekikozeeko. Yeah. Oyagala ziri international collabos. Oyagala bano Bedi Kenzo ti nagendako nendeeta BET n'ezira. Naye ate sirina era gwe njogeddeko mu saagala. Bwe baagala basobola okunnoonyaako okukola nange naye nze sigenda banoonya. Gogenda kusobola endongo nkulabye. Kategedde akantu. Kati lwaki temusooka ne mwewaayo kolabo ne Beautiful? Kolabo management maaso awo tugenda kuba tekikwasaganya. Just era tetusobola sumulula bitannakola ki. Kati mwe babiri mwe mwagobyesa oli. Aliwa? N'agenda. Tetulina n'omu gwe twagobesa. The agent. Yaliwa? Tamanyi the agent akulukuta? Akulukuta? Abakulukuta abanyu alaika amumanyi. Wama tamanyi agent? Anje bada mpulira mwogera kulinya naye just mbadde ndowooza na mistake nze n'omuyimbi omulala. Naye tomumanyi? Simumanyi ndowooza. Simumanyi. Temumanyi agent? Oba upcoming nga temwamuwulira? Kirabika kisoboka. Saagala kulimba. Mbadde mu production for 7 years now. Naye music wa da agent gwe bagamba da agent saamuwulira kale siwuliriza nnyo music wa wano nga we nagambye I'm looking up to international music, yeah. Okay, akatalekeka tukwerekereze tudde ku Beautiful. Akatalekeka supporting Savam Music egenda kubaleetera music ffe tuze kweyambula kuteeka amagundi mu kamera bikiki tuze kuba ndongo just mutuwagire Savam Music. Katalekeka. Okay. Kati
kati omulungi bigambo ki byolina eri abawagizi bo Gamboze. Jowani Muyita omulungi kati ye wanaaba akwanukula n'akuyita omubi. Senga. Onyege. namuganyeze senga Wamfulire omusajja. ngenda mufunira Oba namuwadde dda Alfonso. Alfonso Nda, oli musajja mufumbo. Oba tumuwa omulwadde. Juni. mulekwa Juni yakolera Tamale Yes. Of course go to w'amaanyi mu ggwanga. si type yange. lwaki oli alina nebbina Oyagala beeru. Type yo yeeru. I have my type naye he's not my type. ngamba ya sikayi Onaakola olugezigezi mu basajja onaamalako. Ekijja kyotwala. ayinza n'okugamba type ze sikayi balasi Gwe ddaawo. kuba Juni asala maluuni Gwe ddaawo. ne Juni agenda kulabirira gwe Ano twagagenda mulaba kati. Tugenda fena. Ne tuwe sente tumutwalire ebirungi. Joyce. Ngenda kuwa tofaayo. Kale. Yeah. So obugambo obusembayo eri abalabi. Obugambo bwange obusembayo. My name is Jana Aya. Ndi muyimbi nga wembagambye era nga I'm asking for your support. Bagire nayo limba lwange olupya. Video yafulumye baluyita Ntujo. Gye oli ku music stores zonna. Video gye eri ku YouTube channel yaffe ya Sava Music. Go and watch, subscribe, like, comment. Yeah, that's what's up. Juni omuganyi kati kika kyo omusajja kyotunula n'ogamba nti oyo Tugenda mu gundi y'abasenga. Obono. Sky. ozise Omwagalako. Ujumenje ozaala omwana nze netegedde mu baagala bayaaye ekiganiisidde Juni yabbina ddene maluuni nenkuba gyakuba ekikagambye amukuleetera wuyo ayagala muyaaye Sky Soja balayinza okukuba emiggo nazaala kiki kino oluva wakugambe bw'ataba Sky ab'ekitaka ono awumula ennyindo oyo ayambala engoye z'abalalu nano kyembadde ngenda okwogera yekigiduma mu nnyindo nengamba kanve ku brand bannange Anyway, just mbadde nsaaga Kale mukulu. oba- ati musajja kigotunulira n'ogamba nga bw'ati nze nkunoonyeze Nja mukugamba. nedda tuli wano tukola Nja nze bana mukugamba. abantu buli kimu bakimanyi ndi single mother w'abaana bana omusajja yankyayirwa bigambo bya muze Njamu kugamba nze nina type yange gye njagala. nedda tulina kuno abasajja baffe Omusango. ab'ebungereza abafere omusango twagala tuguteeka wano mu gusale akireke tokipika ekale tulina wano abasajja baffe ab'ebungereza basaba nnyo enamba z'abawala kati twagala otubuulire atugambe nti njagala ennamba ya Joan tumugambe Joan yagambye bw'ati toyita kuba kasita tuteekayo interview bagenda tutawaanya omusajja alina features oyinza ogamba njagala omusajja muddugavu njagala omusajja alina enviiri Kale njagala omusajja ng'ali dark skinned, nga muwanvu, ng'alinamu ka physique, ng'alinamu ka sente era. sedikezo nti yagala muwanvu ate edikezo simuwanvu anti kati ayagala kigondamu awo era ija kitaka Elijah Kitaka. Nedda. kikyo kati muyimbi ki mu Uganda ali bwaki omulalu gosobola omuwa omwana wa muntu yegundi ye kati oyo fe abamusobola basinga omumaazi abaana abana yagala omusajja Yanga. anedda ntambi Tambi yani ono ate. obudda eyefuula atakulaba oyagala omusajja ng'alina olubuto Asagala wa lubuto ate. n'abasajja b'embuto mbadde njagala muwa mutabani wange abasajja b'embuto lwakiremba babadde bagamba wakasuku kasuku takolera Kasuku nedda. naawe leka oyo mwana wange first born maama waali wange wano omugana maama waali ng'ogaana omwana wange nazaala ali nazaala ndi wano wano namukasa Mukulu nnyo. yagamba ayina emyaka Nkyagala kuba taata wange. watandika ddi oyina emyaka emeka maama Ndi muto gwe kyolina. tokwatamu Tena kito. eri ebbere tosagamba nti oli muto ano mwana muto naawe Kana akabeera akatono. ono mwana muto naawe lekanda muto Musajja tobata. muto Ogamba kulaba ki? kwata ku kadu lekamboozi ibindi mukyala wange alaba ebitulaga nakulabye okwata ku bbeere ly'omukazi mbadde sigenda bikwata kaneewuzeeko nga bukyali gwe katumaliriza sokoleki tukyanyumye ogenda buulirira omwana twagala bawe eddakiika aga kuba tetugenda kwegera nakyo tugenda ku Serena onaalya emmere nja kulya nze ku mmere naliŋŋaanye sokoleki wama beautiful omutabani wange alina buzibu kikasuku Kasuku. alina empisa alina sente avuga tigwani Tatya Katonda. ate atya katonda ate tayagala banaku Kasuku si musajja mufumbo. Si mufumbo. ate ekyobufumbo okyagaza ki bw'olondoola enkoko kyerya tojja girya kati olaba kyoba okola musendesende paka
wayagala kasuku naye kasuku semufumbu yakava naye ogenda mufunamu ebintu kasuku nedda yakava mu mikolo kasuku oyo nedda kati oyagala nfunireyo omulala abalala nga saabo kasuku kukuweza bbanga sana ovunamu kasa ogana omwana wange nga ndi wano agana omwana wange naye mukamwana kale mba mumpadde kale its fine kati enteeka ogenda mutandika olugendo enteekateeka kizoyina mujja muntandikira kuba twagala omutandike nze mba mutandika alyoka promoting music waffe owakiba nda mutandika ntya lindako omusajja akutandika tyanga kwana antandika tyanga nkwana wali ofunyemu obuzibu ku musajja ng'omusajja akwagala wamwagadde dda naye ng'okyamulumyalumye yeah it happens seriously kyali kitya nte simba nkyenkozaamuko just ku ka pride akatonotono naye nga n'abawala mubiri natogahaba namusajja oyo mwagadde nga ndaba obanga yisizanga malaaya ayifa babakwana nobakwana nayira omutandika leka naawe nze mbanja otandika otya wamago tosobola muntu tolinayo muyimbi gwe weegomba n'ogamba ono abayimbi nga nsobola okwesuuba naye webali bangi naye ngani mpaayo omusajja o nga Maurice Curie akunyumira ono omwana alina testi ennungi va ku nze atomedde ebikadde kati bwekikutawaanya ekijja kyekijja ndira butafu va ku nze atomedde abakadde Maurice ani omulala bangi naye nze basically ono wa kirasi kubire wano kasuku naye ogenda kwagala mutabani wange gwekuwadde alina omukazi mugambe ali bize mbadde njagala mutabani wange nkukwase mutabani wange official ale nakkiriza dda ogenda ayagala bomolisikirya ogenda kwesiba ku beauty ekutawaanya nze nesiba ku beauty bankyawa kati ekijja kyekijja ekijja kyekijja ku ground basky be baliwo basempijja omudiri bada sempijja oyitawo oyita oli muzala kizungu kibuleira mujazala muzungu omuzungu oyo si mubi takolera ankolera ono muyayo olaba ali mukwewaliriza bambi abatidde bakadde batya amaaso tugenda nakutega Shalom okize lwa kumutya naye nga gwe Shalom omutwala mbakaddebo ono abadde n'olubuto lwa spider mumanyi onabeera ne kasuku awo yonedda naye awo kirabye olubuto mugamba yesibe gata yagana kimala sponge book nina abantu betukola nabo bayindabanga bayina embuto ennene wali ofunye ko obuzibu mukwano mu byokweyaga of course obuzibu bwawo kiriwo kizibu ki kyewali osinza ofuna mu mukwano katuli mu mukwano kati n'obuliranga nga tukyebeerera nga kikumazeeko emirembe kubanze bankyawako banaye nalwala nange nengwa ku bifere bye UK kikadde kyatawaanya kati nenfuna omusajja omulala moze yatabudde amaka twali tuteeseza abaana aba kati ndi single mother w'abaana bana ab'omwoyo ani yali akumenyeko omutima naye namwe bambamenya omutima abeera of course naye nze badde tebannaba kwebiseera esinga nze nkyawa tayinza nokwogera mazima bwe batyo bonna kati nono ayinza okugamba yakyawa naye ng'aba mukyali naye kati nze lwaki tebankyawa gwe empisa z'olina n'omumwa gunkoyeza abasajja okuvuma omusajja n'omuvuma oli omuvumidde kyali akoze oba yali agambye kumpeereza sente n'ataziteekako mbudde sente zezitera okunyooba zezikutabula olinga nze nina eyansuubiza ku right ne muwemula bwakirira bwayambuka
nyombera ku right nga teriyo nayombera ku right ne mbulanga nakamira akato kalabisi naye yenna akutawanya okubira batabula nnyo gwe kikyolita ku mmeeza bwe makusubiza zigani gwe kikyolita ku mmeeza ekyamaanyi susu aletawo susu wamajjowa osobola okwagala omusajja nga kusinga emyaka 3 nga nsinga emyaka 3 nga omusajja mukulu nnyo ku ggwe nga nsinga emyaka 3 nga alina sente kwana nga alina sente ensobola awo ndi naye kitegeeza muli ku sente omanyi lwaki akubuuzizza ati nange byendiringiramu ebikadde ayagala kugatta nagezezzaako okufuna omuvubuka yannemeredde baatutabudde mmuzi twatabuse muzi yatabudde relationship twali twesuubiza abaana bana kati ndi single mother w'abaana bana abaana bandi ku mutima gundi bagiyita leeba bali ku mutima naye ngenda mu fida alabirira abaana tumuleke tukooyo mujegeza naye gwe yenna akutawaanya toleekaana nabo namukasa nkubira kati nze nenkofu yokka gye nyinamu obuzibu naye akabuto kiriya kale tokwata mu bizigo ayina okukwata waliwo atunda waliwo abatunda ebizigo tebikola bantunzaawo ku bizigo nga kafeesi ke kacafu okulutya okuuma omubiri bwoti just seteeka nnyo ku pressure stress Stress eyo. egeza omuntu n'abanga ekibizi I know kati raba lwaki oba ontunulira ate ng'oyogera eri badde saagala kugira gonna nkulaba wayabula naye okimanyi olaba omuwala omulenga tomanyi oba akkirira tomanyi oba ayakali awo kola leero nange neefunze ngende ogakasa talina gyalaga okay siibula abantu kale ababadde batulaba ayagala tumirako channel esinga TV amaanyi etuuka e Bungereza etuuka mu America era abagenda okukubira era essaawa yonna bw'olaba +44 era bati mu America ya naye ba anti ba be bagenda okulaba ab'Uganda batonotono naye wali Bungereza wow aba Canada awo tumira batumireko kale hi my name is Jana Aya banange thank you for watching abaddeko nga mulaba nga bwe nabagambye nti ndi mukyala muyimbi nsaba buwagizi bwammwe yep na olimba lwange olupya narogeddeko mulunoonyeeko na subscribe on our YouTube channel Sava Music kantumire ku mama wange njima yagenda giraba my mom my dad my siblings ne manager wange Rena Matov thank you so much you're doing a great job ya ne bafani bange bonna gwe bazaddewo tebakubonyabonyanga wagundi nga wono gundi namubiru tebakubonyabonya shaba namubiru bamubonyabonya yali agenda bali bagenda namutta namugamba bamutti era munyiivu muzaddewo teyakolayo kintu kikunyiiza mpozi wali nga tukulanga okyali muto naye nga tewali tewali obapenda sana obakunda shani nimbakunda okay museba bulungi naye bannange Victoria tugiyiseewo kale tutambula ne bannaffe aba Victoria University basange bwali ku Jinja Road gwe wenna ayina omwana twalayo omwana asome so tugenda bayetera n'omwezi jowa wakoma mugundi okusoma nagendako ku university I'm a degree holder muki bachelor's in drama and film tugenda mutwala afune ne ka fashion and design ku Victoria University kuba kati olaba ye designs ge abana ekibatunda design kati wali tugenda kuwayo ka course ku Victoria University yes kati saawa eno abaana basinyafo tubagamba ebitabo giri 55 yes certificate ya myaka 2 kati abamiza senior 6 witaga principals be no obanda tuna diploma ne degree byonna nga bitambula tayari osoma yes kati ya Victoria University ekitu yakiterereza ddala bulungi tubaza okubona nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media Muzadde Megaton gemanya mbadde ne Namukasa Jane single mother w'abaana abana ku mutima ne Jana Aya musibe bulungi mweraba